bakadde bange ngera bulijjo nze omulangira Basamula owammwe mwebale kunjagala mwebale kunzikiririzamu mwebale na kunfollowinga ate mwebale kulikinga no commentinga bakadde bange olwaleero nzize ne Sheikh nga Sheikh oyo musajja olwaleero kitugenda okwogerako nga ye musajja abatambulanga ne Sheikh Muzaata sebo mukadde wange nsenyiza okulaba abantu bano abali emitala w'amayanja bulijjo bangi babuuza nti Muzaata yalina emikwano mingi mpaka wowe sebo webalina kujja kutukyalirako abali emitala w'amayanja baagala okubuuzaako era okutegeera nti ye gwani era ku guno Muzeyi Muzaata oba Haji Muzaata deronga nnya okumujjukira bangi mwenga mumujjukirako ki be bantu abo neyaziza mukadde wange neyazege naye ndowooza okusooka nja kusooka nekiramuso ekisinga obukulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne baganda baffe abalala mukama beere nabo so olunaku luno lwa byafaayo nnyo eri mukadde waffe eri muganda waffe Sheikh Muzaata batte Sheikh Muzaata batte abantu tebamutegeeranga naye ffe ekisookera ddala twabeeranga naye ekyokubiri neiba wange ekawempe ekyokusatu yali musomesa wange ekiseera kyonna era ebigambo bye oba oliawo abantu bagambanga birimu obusagwa naye ate byasomesanga abantu n'olwekyo olunaku luno ngenda kuz'omwezi 4 lutujjukiza Muzaata ate lutujjukiza ebintu bingi bye yakonangako ebbanga ebiri ne mu ggwanga so olunaku lweggulo twali tumusabira wadde buli lunaku tumusabira ne bakadde baffe abalala bagendanga naye tasobola kutuva ku mwoyo ebbanga lyonna so nga tujjukira ebigambo ebyo kyova olaba nti bwe tuba twogera ne baganda baffe mikwano gyaffe tubagamba nti mwogere ebigambo ebyo ebiri bajjukirwayo ne bimuli bamuvudde mu nsimo naye ebigambo bya Sheikh Muzaata ekyamazima tebiyinza kuggwa bantu ku mwoyo kubanga oli yali musomesa sebasomesa kubanga yasomesanga abantu ng'omuntu kyakusomesa era okiraba n'olwekyo emabegako eyo ebbanga yagerako ebutambala kwogera kwe ate badda gyali ne bamugamba nti tusonyiwe ebigambo bye twayogera naye ekyamazima tukoze eki tukitegera Allah yagenda okumujjulula abantu b'ebutambala bamwagala nnyo nga bebeeyagala n'olwekyo lunaku lwaleero lutujjukiza lwakujjukira Sheikh Muzaata olw'ebirungi bye yakolera eggwanga lino akati nga gwe mukwano gwe bw'obeeraawo omayite kiri kunze nzekka nze mbagamba nnyo nga nze olwero tujjukira tumuyite mulanzi omulanzi waffe tewanaayitawo nakaseera kanene ate eyali omukyala ate twagenza okulaba ng'ate ye bamukubye embaga kakati ate obusiraamu Katonda awawukolera obulungi ati bangi bakinyiigidde naye kakati bane eno manya n'omulangira kuno kumanya bangi bamunyiigidde ne boogera ebigambo yakoze ensobi naye kati ng'abakulaba emitala w'amayanja wabula abantu abo kubanga omulanzi waffe oli n'abantu abaali bamugoberera n'abantu abaali bamufollowinga nekino omukyala kye yakoze mu budde bwe bumu mu biseera bye bimu n'aleetwa atwa omwami omupya sookoddemu akantu ako abantu bakanyikire obusiraamu bukikola butya neyanziza omulangira nina ekigambo kingenda okukozesa naye sirowooza nti kyakuvoola nti kubanga abantu balina amadiini gaabwe ag'enjawulo era nga ssaamu ekitiibwa naye abantu aboogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo kitegeeza abatamanyi ddiini ya Buyisiraamu kambeezi olwaleero Allah ayinza okunzijulula naye nga mukyala wange akyalimu emunye ekitegeedde ffe tetuliwo okugamba nti omukazi ojja kumusibira awo kubanga baafudde abeere mu nnaku abeere awo akulubuke nedda era kyova olaba nti
bakugamba ffe mu Busiraamu nti omwana kasitaweze emyaka 18 oba mulenzi oba muwala yanguyirizaako agende mu bufumbo. Kakati ate omukyala senga bbaawe afa olumbe ne lumala okuvaawo tewali kirobera. Eddiini ekugamba nti namwandu ng'asigadde awaka ng'akyalimu eriiso asobola okufuna omusajja n'amuleeta awaka n'amulabirira mu nnyumba y'omusajja atono. Ekyo kyenkugamba nti eddiini oluusi abawakanya baba tebagimanyi. N'aleeta omusajja senga abanga waliwo okukkaanya kwa namwandu n'abaana basanzeewo. Naye senga kizuulika nti omusajja ono asobola obutakwata bulungi baana bano, namwandu awalirizibwa okufumbirwa omusajja ono n'agenda n'amufunira awantu awalala. Okitegedde? Abaana babba ne basigala mu maka gaabwe. Naye ng'omusajja ajja kutwala obuvunaanyizibwa okulabirira abaana nga taata waabwe bwakoze eki? Bwali abalabirira. Bwabadde. Nti mukyala Muzaata olw'okuba nti yafunye omusajja oba yafuna omusajja n'amuwoowa, ekyo yakola eddiini kyegamba. Naye bangi bakivumirira, bangi bakyogeramu ebintu ebyesittaza kumpi ne baagala n'omusalira omusango. Ebyo ebintu by'edduniya. Kubanga waliwo ebintu eddiini byegamba naddala mu bannaffe abayivu ennyo abaasoma eddiini n'eyo Buwarabu nti senga omukazi akola omusango baayenda oba omusajja bamuttise mayinja wali ose bameka tosobola. Kyenva buga nti kaakati ffeeno oluusi tupimisa maaso oba na bigambo by'abantu oba basinga obungi bye boogera. Naye ate abamanyi mu bitabo oli senga akunnyonnyola olabira ddala nti ensonga ku lusumu gye yakoze teyavudde ku nkola ya Busiraamu. Yatambulidde ku nnono y'Obusiraamu ey'ekitabo. So Omulangira njagala okutegeeza nti omukyala ku lusumu ekyo kye yakoze n'omukyalo wange kye yandikoze singa Allah akoze eki ekyokugeza nti mukyala wange Allah yamujjulula. Era bwe yamujjulula bwe twamaliriza olumbe nalaba nti nnyina obwetaavu obw'okundabirira nayina okunoonya omukyala. Okitegedde? Era Allah najjampa omukyala Hawa namulwana. Kakati omukyala atudde awaka ali mu bigere by'oli era alabirira abaana b'oli nga maama waabwe yali balabirira. So n'olwekyo nti nze ndi mabega wa mukyala ku lusumu kubanga embeera gye yagwako nange gye nagwako. Era Allah nansaasira nafuna omubeezi mukyala Hawa namulwana atudde bulungi ntende era abaana bange tabajuza nange takola ki? Tanjuza. So nawe tobeeraawo ate ekifaananyi n'okizza emabega. Naye ekibi ekiriwo kubanga abaana oba oliawo fe abasajja tuyinza okuleka abaana abatali ba mukyalo omu. Naye senga omusajja gwofunye oba omukyala gwofunye nga talina lukonko lwasobola kuleeta kwawukanya n'abaana bano oba kwawukanya mu famire oyo taba na mutawaana gonna. So neebaza Katonda ne mukyala wange agassa abaana, mukyala wange asobola okundabirira bulungi era sikyalina kujula. Era mumanyi n'omugenzi gyali musanyufu olw'ensonga nti omukyala akola ebyo byonna oli bye yandikoze nga waayisi. So n'olwekyo nsaba abantu mwenna abali mu Uganda ne mu nsi endala abadde basalira mukyala Muzaata omusango nti si kyekiseera. Ate era mwali badde basanyufu nnyo kubanga omukyala oyo teyayagala n'aga nti njagala omwami wange agende. Naye Allah bw'aba asazeewo kiringa bw'olaba bbaasi. Wanange Mulangira njagala okutegeeza nti bbaasi omuntu agirinnya ng'ava e Kampala ng'agenda e Masaka naye nga waliwo aviiramu empiki. Ayimirira n'akola ki? N'avaamu. Kigaana bbaasi okutambula. Ate aviiramu erukayo bbaasi egaana okutambula. N'olwekyo buno obulamu bwe buli. N'olwekyo Allah ye bw'asalawo n'aga nti buno abuggyeewo oba omwami omukyala ng'akyalimu emmunye wadde embeera okufuna omukyala mu mateeka, omwami mu mateeka. Kubanga era mukyala ku lusumu yafuna omwami n'omusiraamu ate ne babawoowa mu busiraamu. Teeka kiri yamanya ayagala olimbuulire. Abatulaba abadde basalira ku lusumu omusango n'abali emitala w'amayanja n'abali muno omwaffe teeka kiri yamenya teririiwo. Era kyenva nsaba abasiraamu bonna abali mu ggwanga yonna abali mu nsi yonna
bifo ky'okwogerera omukyalo ebigambo ebikankana ebigambo ebingi njagala twongere kubawa mukisa mu bufumbo bwe bwakoze eki bwagenzeemu ate asigale ng'alina obuvunaanyizibwa eri abaana b'omugenzi owudde bazaala ne batakola ki ne batazaala abe n'omutima ogutaawulayawula muki nga omukulu oli Muzaata bwe yali tayawula mu bantu nga bwe yali agatta abantu nga bwe yali mukuŋŋaanya nze nafunako omukisa gumu naye lwakuba natuula wala omukisa gwe nafuna nagendako ku mukolo ogumu nga kwali naye ebigambo bye yakozesa navaayo nze nga nfunyemu ebyokuyiga kakati ekyo kirabe omukolo gwali gumu gwe wagendako naku lwali lumu naye wawulira ng'olina kyoyize fe ababeera naye ebbanga eringi ate njala okutegera nti fe ebingi ebiseera ebisinga amaka gaffe enkola yaffe enjogera yaffe tugijje ku mugenzi Muzaata kubanga tumuyigiddeko ebigambo bingi kati ekitegeeza n'abatwala b'emitala w'amayanja aji Muzaata teyafa ate kakati kankubulire omuntu bw'oleka ng'ozadde abaana oba tofudde kivula nti bannaffe waliwo ate bagambira nti abulawo bubuzi akaseera kubanga era ogenda neweebaka n'ojjukira nti ebigambo Muzaata bye yayogerana olaba ku baana be olaba ku famire ye olabira ddala ni Muzaata yakola ki yazuukira naye ekyo kye wamuyigako ekyo kye wamulabako tugambe nti wakikwata ku mutima kwekirina muntu we kyakuyitako buyisi kubanga waliwo omuntu ayinza okugamba nti bannange omusajja mulangira ayogera naye nomubuuza nti bigambo byayogera wafunyemu nti omusajja oli ayogera naye nga talina kyakoze kyajjeemu abantu baffe tulina bakadde baffe mikwano gyaffe abalangiranga mmwe nga tufunye omukisa okubeera nammwe tulina ebintu bingi nnyo byetwagala okubayigirako era nsaba bunoobanga ompadde akadde akalala okusisinkana nsaba nnyo okujja twogere ku nsonga z'obuwangwa naddala ennyambala ey'omulembe guno n'ennyambala kati eyaliwo emirembe gyaffe okuviira ddala bakadde bange abatulaba katuwummulemu